Abantu bonna beesibye ku bitundu ekisonga y'obuwumbi 10 ng'ate sente nyingi zetuyisa wano naye teri azirondoola esente zetwayisa nga zitambula n'ezo obuwumbi 10. Yonna gy'osinziira okubanga okyekuumidde ku Projan Media TV nkugamba bugambi ogw'omulimu gw'okola gw'amaanyi okubanga ku mukutu kw'oli. Yes, kyaddaaki Speaker wa Parliament omukyala amanyiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga akowodde bannayuganda okuvaayo ku ssente biliyoni ezisukka mu 5 ezaweebwa ofiisi ya Ssaabaminisita okunoonya emmere okuwa abantu mu kiseera kino nga bali mu bwetaavu. Ofiisi ya Prime Minister twagiwa obuwumbi 59 okugula emmere. Simanyi bumanyi nti ze zaagula emmere envundu naye ekyo tekibakwatako amata agali expired ge bagabira abantu ezo na ssente zaffe naye temubyogerako mubyogereko nabyo. Kadaga agamba nti yeewuunyiza nnyo bannayuganda okwogera ebigambo ebikankana ku ssente biliyoni 10 ezaagabanyizibwa eri Paliamenti era nga buli mukiise yasobola okubanga afunako obukadde 2. Mu kwogera eri bannamawulire ku Paliamenti akawungezi ka leero, Kadaga anokoddeyo ebitongole ebyenjawulo ebyafuna ensimbi mu kulwanyisa korona. Buli district ya Uganda yafuna obukadde 165 zi135 lwaki yabwogerako. Ofiisi ya President twava obuwumbi 15 teri akyogerako. KCCA nefuna biliyoni 2 aba RDC ne bafuna obukadde 55 n'ebitongole ebirala kyokka bannayuganda basirise ku kigenda maaso ku ssente ezo. Owulira Kadaga era abikudde ebyama nti ssente ezaweebwa ofiisi ya Ssaabaminisita ezali biliyoni 59 bazigulamu emmere envundu n'amata amafu okuba bannayuganda kyokka tewali azoogerako. Likinga, commentinga, subscribinga.